Futu soja ina kucha chipiira yeroroyo gwe mulimu omukulu kusindika motoka kukola bwa bodyguard kutimba bipande naye kasiro yagala okubisa ekipande ate ebo futu soja ate ngo bwejjamu futu soja era nze kamulisina yo futu soja yesimbyewo bano asajja abambala bulanga nchiko era bbiri eyaba futu soja ndala era njogera nawo bigambo birala ne abakulembeza abasibi b'amatayi era bemanyi era futu soja tadanga kaona kulowooza nti byokwesimbawo si bibye wabula ate nsobola n'omugamba nti noonyeza abanesimbawo futu soja naye kati NUP ate yabagamba mwesimbewo oba ogenda kikola otya kiringa bunogamba amagye nti mwena muli bakomanda oba bitabudde buli omu abeerawo ekiragiro maama ekibesimbisaawo bakimanyi nti eri entebe togenda gikwata singa ogenda gikwata ate PAO yali esimbye ku bwakansala bamuwadde Sala Muwonge gwosembayo ng'oyingire wa president yesimbyewo ku bwakansala kati nga gwotuga nti oba president obulina kyaliwo nobianiri yesimbye ku bwa meya kakati notuga nti oba president gyebuli Rubongoya yesimbye Kampala Central walina okubeera obalina okugamba nti sure ate kukola ki tagenze neri nti kale tugende tuzimbe tagenze waabwe omulese mu territory enyangu yangu ngungamba nti oba president webuli weso wa Alex Mufumbiro alina kawa omujje ye Busoga omutadde nakawa mu kifo kyo muleke Busoga tuzimbe omutadde nakawa awangulikika kiri kyogamba nti tulina ebigendererwa ebinene ng'oggyeko buno bufufu kiba kifu tekiriyo kati basawuda madede batufu okuba enduulu eyo batuufu kuba bakimanyi obwa president mye nabo kabafuneyo ku mission entuufu eriwo tuwangule ebifo ebikola ki ebiriwo tuzimbire okwo bye bino kubanga sebo gwe okugamba nti personal assistant wo principal private secretary wo naye yesimbyewo tiyesimbye na kubwa MP omuwo bwa minister kansala yesimbye kubwa kansala ate obwa abakyala wonna wosinzira okubeera nga otulaba byonna byokola nkwaniriza nkubuuzaako nti wasuze otya osiibye otya oli otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli n'embudde mwotulabira tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako afunye okusoomozebwa nkusaasidde yasootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Jeno Bijirwa Moses Ssaabawandiisi wa Common Man's Party ate nga yembaka addako owakamuli municipality mu lukiiko olukulu olw'eggwanga 2026 ku tikiti ya Common Man's Party agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Jeno buuza abantu abatulaba abalungi mwasize mutya basebo ne banyabo nga bulijjo nze Jeno Bijirwa Moses Ssaabawandiisi wa Common Man's Party ekibiina kati kiwandiise mu mateeka olunaku lwajjo ntwala omukisa guno okubategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kaatutadde tugende tununule eggwanga lino mu mateeka tugenda kukola kye tunaba tusobodde era tukubirira general public etuwa obuwagizi mutuwe obuwagizi oluteeke mu trust yammwe tusobole okutereza eggwanga lino n'ebyobufuzi bya Uganda newankubadde ffe ekibiina kisembyeyo mweno political season ffe tusembyeyo okubeera cleared era tugenza okubeera cleared by electoral commission nga waliwo abatambuddeko ate nga tutataganyiziddwa era n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini kazenga kawa abantu information endala azifu tebalina documents zaffe naye nalabye omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti kati okuva n'olwaleero nga lumu baddembe okweta Common Man's Party era batuukiriza buli kimu yamaze n'agonda omusajja oyo atukozesezza emirimu gw'olaba oyo yamaze n'agonda omusajja oyo bakama be badde tebamuwanga mawulire bwe buzibu bwokka omwogezi nga togenda n'ofuna information eri technical okuvamba byabadde ng'ayogera nga bikontana n'ebigenda mu maaso mu kitongole kyennyini ekyo kyayogerera yes so mweyo embeera ne tugamba nti naye muganda waffe tumusaasira pressure gy'akolerako alina ba OB be bangi ate bali eno ku ludda oluvuganya mu bibiina ebirala kati ate birwana bigamba abolusaniya
batuliyako show abalusania bali yako show bayingira mu gap ya statement ziri zabadde akolanga politician kyo kubeera professional PR yes abadde nga azanya role eyo nga era tayagadde nnyo tubeere cleared tikubadde kusalawo okwe bakubeera talina manyi mu kusalawo naye era yalumiddwa nnyo naye tetulina kyamukolera naye president Munyagwa agamba nti abakakyoko by'okulonda beetoolodde ne bamala ne bagonda njala okutegeeza meeting zaddenga meeting amasimu ne gafuuka amasimu okulirizinga obulirizinzi nti kati yiiyo mugende waliwo abali mu moroka abatavaamu ziyusi waliwo simu ne zivuga okuva bweru ekitongole kiri si kya bulijjo in fact kyekigaba obuyinza kati era jajja takizanyisa takizanyisa naye electoral commission fe tuli bapatana kati ekyo nsaba mukimanye communication zonna muzikole nze secretary general wendi ku lw'ekibiina nja kubanga mbawandiikira ate namwe mumpandiikire ku nsonga eyo tusobole okukola ki tusobole okutambuza ekintu kino mweyo embeera nkubiriza abantu bonna abadde babonyabonyezebwa mu bibiina ebirala abamimwa fulaga nga tewali nsonga za kunnyonnyola abadde tebalina kibiina babadde batuwagira independently nsaba mujje mu formalizing membership yammwe mujje tubawe fulaga muvuganye ku bifo ebyenjawulo yes kwaba mbadde bakyali mu bidye bya isi kubuusabuusa ne kati ebyo byaweddewo certificate njirina gyo mba temwagirabye kanjibongere certificate ati nze saabawandiisi nze custodian wamma ebiwandiike ebitongole zabeera nabyo yeno sebo the Common Man's Party yes nga lumu September that is yesterday okalabanga akabulijjo nayo kasika wali okasika wali mu isi toinayo okajja tebakulimba era abakalina batono DP etagala tekayina DP erina petitions ku kino waliwo aba raising objections bangi kati isi batasobola kalirizinga ne kabawo kati era bagenda kukola emirimu bagenda gikola kimakanika naye nga tebali ddule certified ngaffe bwe nga muwe muli wano ndabawo namba 9 muba namba 9 ku Lukalala ku Lukalala tuli namba 9 09 bogenda tulaba nti tuli kumpi nnyo muli kumpi tuli ba ku mwanjo so bano mpazi bano bakansala batandika kuwandiisa leero kujja mpapula leero kati baddembe abantu mwenna mwanguweeko nze secretary general nze abagamba ate abasinga obungi muli bakyali bange tubadde fenna mu street politics kati street politics agenda akendeera kati agenda afuuka fomo aliwo okubeerera kati nga ku magic parking ne mubeere mukuba olwali olunaku lulamba abasajja amanyi ebyobufuzi ne mukuba olwali olunaku lulamba kati tulina okutuula mu organization tutambuze emirimu kubanga tukula tukulira ddala kati tugenda tufuuka fomo tutambuze ebintu bino conferences ziri international tugenda za attendinga n'ebigenderako kuba kati weetuli obuyinza naye mwebugabanyizaamu obw'okugaba fulaga mu bitundu ebyenjawulo mumwaganya obwesigaliza ku kitebe anti kati nze secretary general nyinza obutaba na budde kati butambula ngende ekyenjojo ngende emalaba ngenze konerako kansala so twapointing omuntu mulala in the name of registrar nagenda nakola egyo emirimu on behalf of the secretary general si byakudda kulindira tikiti nga balindira Mengo ku kitebe on behalf of the secretary general yes kakati watusubiza document yaffe simanyi oba ogireese bw'oba ogireese sooka eveeyo nina document wano ekwatagana ku bya flag era document eno egamba nti lessons the parties should learn the parties the opposition the parties nze ali mu kusoma
The parties should run. Oba osobola okiyita opposition nga bw'oyagadde. Should run from frogs and rats. From? Frogs and rats. Okuva mu bikere. Nemmese. Ate kati bikwatagana wane. Ati ndese bwino. Kale tugende. Kwegamba kakati document eno twagala okwogera ku mbeera ya flag. Zigabiddwamu ate bazesunga tebabaze bulungi kale kati tuleeta knowledge okuva mu bikere embeera y'ebikere gye biwangaaliramu n'embeera y'emmese. Yes, kakati tukugamba nti there is an old knowledge which I have used broadly related to the current inside wars within the parties, within the political parties, okay? Rising from who should and should not get the party card to contest for the various political positions in 2026. Tukugamba nti tuyina okuyiga okuyiga kwe tuleese nga tukugeraageranya ku mbeera eriwo entalo eziri mu bibiina ebyenjawulo ebyopposition n'ebitali, okay? ku ngeri ani anaafuna ani ataafune flag mu 2026. Ensonga eno nkulu nnyo era buli agala okwesimbawo awulirize ki document eno kubanga nkulu nnyo. Tukugamba this knowledge states that if you place a frog in a pot of cold water, okay, and gradually heat it, the frog continues to adjust its body temperature to match the rising heat. Bw'okwata ekikere n'okiteeka mu mazzi aganyogoga kirowooza nti kirikiriya. Kati wansi bw'okumamu omuliro kati temperature y'amazzi n'etandika okulaki okukyuka gabadde ganyogoga gagenda gabuguma. Kati ekikere nakyo kyadijasitinga mu mbeera yakyo okwagala okufiitinga ne situation kitya kivaayo waggulu pressure y'omubiri gwakyo temperature y'omubiri gwakyo ekyuka nakyo n'embeera y'amazzi. Kati amazzi bwe gagenda nga geyongera okubuguma nakyo ne kikyusa temperature y'omubiri gwakyo ne kyefuula nti kinamaakinga ne situation, okay? Akati wano tukugamba it does so until the water becomes unbearably hot. Only then does it try to escape. Kakati bwe kyeyongera okukyusa ennyo ekikere ekiseera kituuka nga amazzi gatokota. Nejjukira ekikere buli wekikyusa temperature yakyo amaanyi gakendeera kuba kikozesa amaanyi. These are scientific terms. Ngeri ya science mungi. Kakati kifuitinge kakati omuntu ayagala fulaga mu kibiina eyagisaba emyezi 2 egiyise abadde yeefuula mbajja kumaakinga n'embeera mu kibiina ng'afukamira waayo ku ssente ng'aziwaayo. Kati embeera negenda ng'etambula amazzi ne geeyongera okwokya. Ne geeyongera okwokya nga takyasobola fulaga ne bagimumma. Kakati ku lasti wabalabye n'abalabye beekalakasa wabalabye watugamba tuzimbe egaali okibulidde ne bateekamu ssente ne bazimba egaali. Walugamba tukole ground ssente zezikola ground okitegedde. Kakati ku lasti amazzi gabugumye nnyo baagala okubuukamu tebalina bwe babuukiramu afiira mu mazzi. Kakati tukuga kati enfa gyafamu eno nti obamu mafulaga automatically political aba awedde naye ng'ojja kubiraba mu maaso wano. Kakati tukugamba nti but by that time it is too late. Buli wogamba nti nzija independent ku last kiba kiri late oba owedde bakugamba bamaze kumba fulaga
okitegeera ofiride mazzi gali ogayingiddemu majjo gawulira nga atandise okubuguuka nange kanwanire muli nti olwana biki kakati ne bagongera omuliro wansi ogenza okwagala okubuuka mu flampeni ng'eyokya nnyo amaanyi gakuwedde ng'owedde kakati tukugamba tizulete the energy it used to adapt has drained its strength and the frog die in the boiling water. Ekikere kifiiridde mu mazzi. Mulimu embeera gy'olaba nga togenda kusobola. Muli abantu 6 mwenkanya obusobozi. Kale for example Makindye West. Kangereze ku bannaffe abo. Oyina Mulyanyama mayor for 10 years. Is a senior politician. Is a good propagandist. Oyina incumbent Alan yato ina kyomubanja kiri awo. Tuyinza gamba nti kino kimulemye. Oyina David Musiri abadde Royal Party. Oyina Faruku Ntege era naye era naye alikiriya. Oyina ani omulala naawo ndoza beewa kakati odondako omuntu kati omuntu ategeera oyinza osigala mu eyo contestation. So okibukamu mangululi nga tegenda bakwokya. That is the analogy we are using here. Anto weda nange nebuza ekikere nemmese bigatta bitya. Tuli academic. Tuli academic. Kakati bifo tuli academic kiba tukubuulira. Kale tugenda mu maaso ne tukugamba. This unfortunate scenario mirrors what some political parties, opposition politicians are currently experiencing within their own parties. Nti embeera eno ey'ekikere okufiira mu mazzi nga tikyasobola kwerwanako bannaffe kyebalikola embeera gye bayitamu opposition abamu abasinga nno naddala wano mu Central Region bagenda kufa nga kikere. Nabye musajja gundi oli ani sajja lyabeene yafudde nga kikere a senior politician an academician because ayina amasomero mukugu mu byenjigiriza nkugende mu local government amanyi yali abadde wakisa ebbanga lyonna bamukubisiza omuvubuka musijju abadde speaker wa district ne batamuwafula olwokubanga wali muganda we ye PA wa president. As simple as that. It is not about groundwork. It is not about knowing issues of local government, but because aina influencer wali. As simple as that. Kakati sajja lyabeene yafudde nga kikere. Naye yagawulira nga katandise okuguma. N'akyukira muli. Naganja kumalako. Kakati ekyo kimu. Many of them are fully aware that they will not be offered party flags for the 2026 general election. Yet they continue to put convincing themselves that they are safe. But are they safe? Mulimu ekintu kyolaba nti kino siyitawo. Kati nze kankubuulire mu 2023 Mungu yanyamba nenzuula wenakolera decision Mungu yanyamba nenzuula nti mu future plan y'abano sirimu n'ofuluma mangu nenfuluma amazzi gali nesiberanga kikere notaberanga kikere mbunalwanira era abasirusiru bangambanga walisigadde munda n'olwana oli mutitizi nnyo bigirwa amazzi ogalaba bagakubye omuliro wansi gw'oli waggulu gagenda gabuguma ate buli bagabuguma bwe gati jjukira mu byobufuzi wajja abasambi abapya abajja n'essente zaabwe abatabadde mu kisaawe nga bazze kuyiwa mu ssente bo bazze bavudde mu kikuubo bavudde mu revenue bavudde wa bo bazze kakati jjukira ffe babigula Moses tuli bakaali ya soja mubaddewo toyina ssente wogenda zijja osobola okola ki okuteeka mu byobufuzi ez'ebikutiya kakati olaba bw'oyingira contestation n'omusajja ali loaded aleese akamaali nga kawera ajja kujja ku ground agitabule ajja ku kitebe akitabule osigale ng'oli mutimbi wa bipande
obere mukwemagaza they are not safe nalabye mugambe wennakawo agamba nti alina olukiiko ewuwe abantu agenda kubayita bamubuulira ekiddako kale nga buli omu kakati bano bameya ono meya w'ekira omayine bamuyefulaga waliwo bano bameya simanya kanaala simanya ono basajja simanya kerebiki ow'entebe abasinga bonna balimu ebyo kati omusajja ono w'ejjinja namulaba yenga mu byayogera ngalaga nti mu future plan taliimu era nasigala bamukubye ne bamumafula kakati abo sibavumye nti bikere but ndese analogy y'ekikere ekibeera mu mazzi nekirowooza nti kinaamalako wansi wookya amazzi gaboiringa ku lasti kyagala okubuukamu tekisobola kalasi kakati bonna bagenda mweyo embeera. The truth, however, is slowly revealing itself. They were never truly accepted by those they trusted. Bali bobe bakiririza mute babakiririza. Kati mugamba olaba kuleseeko nubiani linawo okiraba. Kiri mu girasi ekyo. Musajja wa musajja. Era n'osigala mu kyalo ng'otaddeko akakofiira. Nze nno musajja kamwogere wano kubanga sityanze kwogera ku bantu. Bamuyita Michael Mabike. Michael Mabike wadde yafuna ebizibu bye public yagaana okuddamu mu acceptinga n'ebigenderako. Naye twali nze yandekayo omunuupu nga bo bafulumye. Nange ngamba nenyanenya mbaga mu papiye. Twali sibye akakundi muno ne tulwana. Nagamba bigirwa kyoba okola kiri kimu. As 2023 nti nkulaba okyagenda mu maaso n'okupromotinga ekyekibiina naye kigenda kukulya tomalaako era tomala biseera as 2023 nenga Mabike olimba basigana ku street okuba afuluma nemuga nedda tugondere omusajja tukole nagamba ne bono ogonda otya ekibiina kigenda kukulya ekyo ffe twakizuula nga ndowooza asaaga samwetondera namugamba ebintu wabiraba so mugambe nno maze ebbanga nno nga mukubira kasimu namugamba mugambe tolina gy'olaga osigadde opromotinga ekintu naye olaba ono toyinza mujjako flag n'omwana omuto yabadde akiraba kiringa kwesimbawo na Jenosale mwenaremu kati oba omala budde oba sodo oba omala budde bwa bwereere oba togenda muso Latifu naye yali yalabadde amataala ga radio kati abo bonna ne kanamula yagenze ku peni they were not trusted by those they trusted. Bo ba trustinga naye bali be ba trustinga but baba trustinga. Yes. Unless they act wisely and early, they too are at risk of suffering a slow, silent political death. Okujjako? Unless they act wisely. Nebazanyanga abagezi. Yes. Naye risk gye baliko kati olwaleero. Tujiyita suffering a slow and silent political death. Bafa mpola naye nga bagenda political ati bali bateekawo embeera nti atafuna flag talina gy'alaga tolina kyogamba abantu kati ate agifuna ali ogwo abasambi muli bangi kati ng'osigala mu eyo risiki bwetyo kati twagenza okumaliriza nga Bigirwa Moses ndi ku kituufu era nali ku kituufu even before negwera ne walisikadde fulaga wali gifunye sali gifunye kati ani yali gitute awo ate bali wadde omulemalemu oba omugwago omulala tebali buzigu basitula ne batagikuwa anti akakodionze ke bali bagala okunteekamu nti Bigirwa nti ayo avaaku mangu tulonkingeya akasajja awo kagambe nti nako mwekali mu contestation agenda mukakuba kalinnya buli bw'okwogerako wakote kalina maanyi gwalina amaanyi kalinnya kati mu kwambuka tunagenda okutuuka eno mu kugaba fulaga nga kalina amaanyi kati nze bwenagwa ku conversation y'abakungu
Erije wagwira musimu motoka. Yes. Nemanya wano sinaawo mulimu. Bano bango badda. Nekwata mu faido. Nekwata mu obwango obutonotono. Era sina mu member wa NUP nogu. Gona kubira simu nti ngoberera. Kawabe mu Busoga. Sina gona kubira. Wabula nainawo working team yange ye yali etandika nange ne tutandika. Ekukiririza. Gye tugendedde eno gye bigweredde nga masimu gange ate gatandise okuvuga. Bali bennyini be waleka yeri. Wali mutuufu. Musajja gwo bala ebyobufuzi walaba bino. Tulabye nnyo ennaku ng'eri munda obunkenke kati they are suffering silent political death. This is it. Yana saside sajjali ya bene luli ba mu mafula. Abo bonna sajjali ya bene weruwero wekyaddondo. Twalina yekyaddondo 2017. Ekyaddondo twalina ba MP. Twalina sajjali ya bene. Yasitula timu ye Busiro yonna. Nagireeta mu kalulu ako. Twalina ye. MP kyomala gwe twalina. Alabika no gwe twalina yeka. Oba MP. Abasigadde bonna nga tebakkiririza mu musajja. Kati yali musasudde yako waki kuba luli yamumma flag eyo bwe MP. Yamumma. Yali musasudde yako musajja mukulu waki kisanja kimu naawumuliraawo. Nete yajimuwane kuno temuwadde. Tajimuwadde. Kitegeeza poteya. Oya agenze political death. Kuba kati asigala ku luno. Kuluna asigala. Talama. Kasite simbula nga toliimu. Kuluno asigala osigalidde ddala forever. Kwa musajja ya bene musajja mukulu. Emyaka emirala 5 bwe gimubuliramu mu byobufuzi ajja kuba takyawulikikana. Abasambi abalala basituka. Kyekigendero kyoli okukuba timu yonna yali mu DP efume era yeeyo ba Paulo Mugambe enfulumya gy'abafulumyamu yeeyo kitegeeza kati sajjali ya bene ekisanja kijja abatalina kyagamba gwanga abagwereddeko ddala nno kakati ayagala aleete ba loyalist ekyo nkitekedde balabi bebanamanya tweyongera ne tugamba from the moment some of us were chased out, despite our royal services, it was clear to the politically conscious minds that the skies had already darkened. Bolaba bafulumya Bigirwa Moses. Bigirwa Moses jeno. Eyo yali sigino emala. Ekizikiza kikutte nti bannaye buzibye. Buli muntu yenna amanye ebyobufuzi omuntu yenna nga ali politically conscious yali badde ategeera nti wano waliwo problem. Olaba bakikinga out General Bigirwa Moses PPF 005 ebintu byonna abikoze n'abimalayo. Wano waliwo ekitali kituufu. Buli muntu yali tegedde nti wano tewali mulimu. Yali tegedde nti wano tewali iki mulimu because omuntu atatya kutekinga risk module eyo aba asobola okukola buli kintu kyonna. Just like General Museveni okujjako ng'okkiriza nti omusajja w'amaanyi katubeere abaddu mu ngalo ze tetulina kyakola kyanaatusalirawo kye tunaakola ki ate ffe abo tetuli ku eyo peegi. Gwe toyagala nnyo obudde obusinga kusalirawo kyamaanyi. No. Nina okuba n'opinion yange. Okujjako ng'okkiriza ofukamire odde mu bigere by'oli kyayogera ogamba yesi. Buli kintu kyonna kyaleeta ku mmeezi ogambe igwe akumye fulaga igwe mbu tuzimba kibiina. Wanyumye fulaga ate ng'ogamba tuzimba kibiina. Okiyisa kizimbe nti kikyawo ngenda kusulamu because tuzimba ffenna kanfuna yobwa kansala gobere MP onabere meya gobere president ako kaali kabonero akalaga nti ekizikiza kikutte
To those watching closely, I raise the question, if a mother can kill her own children, what hope is there for the stepchildren? Kwaba abalabira okumpi? Yeah. Singa bwabanga maama asobola okutta omwana we gwe yeezaalidde kati ate oli gwatazaala. Kati stepchildren ate yaba baba banaawona bati. Ate basobola kuwona nga si ono gwazaala. Olaba Bigirwa Moses bamutaddeko ekigere ekizibu ennyo nga baagala political death, even beyond political death, yakasajja akusinga tusobola okajja mu bulamu bw'ensi. Nakyo bakirowoozaako. Nga gwalinyidde ku sesiko yangolozo n'owona. Tosobola. Ngolozo n'owona. Tosobola. Oba tutegeera butegeezi. Kati kyenkugamba wano. To those watching closely, I raise the question. If a mother can kill her own children, what hope is there for the stepchildren? Nebali abasolo batta watira ababe. Tomala budde. Onokuyiyanga bukyali tomala budde. Kakati tweyongerayo. Now, a first battle over party cards for the 2026 general elections is emerging and ongoing. Political disappointment are becoming the order of the day. Wabalabye. Nabalabye amaziga mayitirivu. Wabalabye. Okwekalakasa ku kitebe. Ebipande babikutte. Ebipande babyeyo n'ebimu ne babyocha. Abamu ne bocha n'ebipiira. Obuyaye obufere. Muri bayaye. Watu basendeza political disappointment zeeyongeddeko olw'ensonga nti abasambi baffe tebaagala kubalambeera. Mulimu ekintu kyolaba. Kino kyenjogerako ne NRM. Gyekiri. It is the order of the day. Yeah. Okuva mu kaluka waka flag paka mu delegates conference yaabwe. Maziga merere na kwazirana. Political disappointment. So, for tukugamba nti influential figures with undeniable influences are entering the arena. Figures whose access to party structures is all but guaranteed. Kakati wano tudde ku musajja wo chairman eyalidde tiketi yaki ya Wakiso. Influential figures. His brother is an influencer mu party. Yakwatira omukulu ensawo. So najjo bayina ground yobatajirina tikiti ayino is undeniable. Taganibwa. Is undeniable. Because ayina ba influencer wali. Oh, si ground. Si experience. Si bukugu si bumanyi. Ayina abakola ki abamugarantinga nti gwe party flag ogina. Ebira tunabikola ki tunabiraba. Kiringa oli bwanakuba akalulu n'agamba returning officer zenangirira agende mu kooti. Yabeera influencer. Okitegedde. So mweyembeera ne kibanga kiri bwe kityo. Kakati ne tweyongerayo ne tukugamba it is alleged that some of them are secret lovers to the top leaders. In such a scenario, sitting MPs may be sacrificed to make a way for new power players. Bino tobiwuliddeko mu field? Mbiwuliddeko era n'ekibiina kyateekawo akakiiko kabinoonyerezeeko. Ero document nagiwandiika dda. Bulijjo eriyo ng'erinda budde. Nendabanga obudde bwayo tebunatuuka. Si bye tubaddemu. Bandiddeko ebyange gundi yandya. Ne batampa. Gundi alese mukyala we ono girlfriend we. Webale nnyo. Ebintu byange byababirira bwerere bye bigambo ebiriwo kati. Kati many MPs are going to tebana bakugaba flag za MP mweje mu yeah aba NRM bajigaba the same claims nazo je zirieri bwezi badde NRM nayo mubaddemu abakoze eki abayise abafunye flag olwokuba bagaba ebintu ku kitebe olwokuba bafuna ba influencer ku kitebe
kakande bamulangirira okitegedde. So they are going to be sacrificed because baagala okuleeta ba new players mu kisaawe. Okay? Kati mweyo embeera netubanga tukola ki? Netubanga tweyongerayo, netubanga ba players bonna ababaddewo bagenda ku suffering. But what happened is when those who were pushed out finally realized they were a mere placeholder. Will they remain royal or they will rebel? Singa bannaffe bakizuula tebadde bakwata bukwasi bifo bamiddwa flag amaziga galinde mu abo abajja naye amaziga weegali kati kujjako nga tonabaku nga monitoring wabona yazirise empijaawo kumumwa flag okiwulidde asigala aliroyo kati emboozi yatuzimba kibiina katugiraba oba endesitani ate asigala nga aliroyo era abeera lebo automatically kakati kyekyo kati yeri ensobi ey'okurisinga bba gwe naye n'obeera paati mu kurisinga bba ey'okuzimba flag nti agikwata yayitawo omaliriza gwe ofiiridde munnankanyi nga kikere. Kakati wano nenkugamba nti I raised this concern before but my warnings were dismissed. Saakugamba nti nze nateekangawo embeera tutereeze abalaba nga ne bagamba ndi walugezigezi mu kibiina bwe nali nkyali eri ne bagamba ndi walugezigezi sibe bakaaba nga bino omaze obbiraba sibe bakaaba Sauda Madada ali luddawo nalabye nawulidde Sauda Madada bagundya waliwo omuvubuka yamukubidde simu ali bwerwe naye ng'agamba nennaba naye yavaamu ddala tuzimba kibiina ki kale mpa obwa kansala gwe ngamba otya nti Lubongo yayeesimbyewo yoogenda muwa nobyaniri omuwadde nze nabakola ki gwe mutawa nga naye byayogera bikambwe naye omanyi be yakazimbulula omanyi baalinnye ku bugere mbw azimba kibiina bayitirivu omanyi projekiti ze yakazimbulula single handedly yakuba Busoga omu bw'atyo gwolaba n'agiteeka ku ttaka ng'ekitebe kye kimutumye kati ate kimutuma kimumwa kitya flag ngandi kakati placeholder ki kino wano mukwasi wa bifo naye nga waliwo abalina obibeeramu abaki abatuufu bakyaze bawadde emoloka yagitimbuluddeko ebipande yabigyeko yabitimbuluddeko instead of royalty remaining royal yagamba ekibiina bwe kino kisazeewo yafuuse muyeekera bibino wano they are documented kuba president we yabagamba atafunye tikiti demabega bafunye tikiti ekigendererwa kyaffe ekikulu si kyabino ebifo wabula tulina ekigendererwa ekikulu ekyokukwata entebe y'eggwanga anti bamemba nabo bakimanyi nti entebe togenda gikwata ekibeesimbisaawo bakimanyi nti eri entebe togenda gikwata singa ogenda gikwata ate PAO yali esimbye ku bwakansala bamuwadde Makindi Salamuwonge gwosembayo ng'oyingire wa president yeesimbyewo ku bwakansala kati nga gwotugaa nti oba president obulina kyaliwo nobyaniri yeesimbye ku bwa meeya kakati n'otugaa nti oba president gyebuli Lubongoya yeesimbye Kampala Central walina okubeera webalina okugamba nti sure ateekwa okukola ki tagenze neeri nti kale tugende tuzimbe tagenze waabwe omulese mu territory enyangu yangu ng'ogamba nti oba president weebuli wa Alex Mufumbiro alina kawa omugyeyo e Busoga omutadde nakawa mu kifo ky'omuleke e Busoga tuzimbe omutadde nakawa awawangulikika kiri kyogamba nti tulina ebigendererwa ebinene ng'oggyeko buno obufu kiba kifu tekiriyo kati ba Sauda Madada batuufu okuba enduulu eyo batuufu kuba bakimanyi obwa president mye nabo bakabafuneyo ku mission entuufu eriwo tuwangule ebifo ebikola ki ebiriwo tuzimbire okwo bye bino kubanga sebo gwe okugamba nti personal assistant wo principal private secretary wo naye yeesimbyewo tiyesimbye nakubwa MP omuwo obwa minister kansala yeesimbye ku bwa kansala ate obw'abakyala okiwulidde kakati memba asigala ng'agamba nti obwa president weebuli aba mugwagwa
abaliko ekikyamu abamugwagwa eno game abatagimanyi ekibaawo kunoonya bifo so kakati mweye embeera nga tatona bakweyongera kuwaawo lwaki bafuutu soja kuba abasawuda madada bonna bafuutu soja waliwo ne fuutu soja waffe ono ow'ejjinja omunene tebamuwadde bafuutu soja babagamba mwesimbewo naye lisiti bwe yafulumye abasinga tebabawadde tikiti era bali mu kukaaba ba press holders abantu bifo abanabikwata abatuufu bakole ki bajje kakati kabazimba ekibiina njagala kulaba Bobby Giant ng'azimba ekibiina oyo muvubuka yamanyiira n'aleeta abayaayi mu lukiiko ebusoga ng'akozesebwa muwanguzi Andrew yagenda n'aleeta abayaayi nga 8 balina ebiso balina ejjambiya balina obubaawo bulimu emisumaali bazze kukuba Bigirwa Moses mu lukiiko olwa pate eya NUP mu kiseera ekyo nga nawe okyali mu NUP gomanyize byantuukako azze kulwana azze kukuba Bigirwa Moses amuyuze nve mu space muwanguzi agibeeremu batambuze kati batambule kati tendako wasimatuka otya nakozesa era abantu ba NUP balimpa the respect science gwe nakozesa okukubiriza oluli olukiiko bano abayaye ne bakakana abayaye ne mbalemesa okuvaamu ekigambo ky'okulwana naye nga bo baali bazze kulwana kukuba Bigirwa nakozesa science w'amaanyi nnyo okubiriza olukiiko ne luggwa kaluye yaluddukamu nga tajja dusobola bamu nadduka naganze bino sijja bisobola bonna abantu abali decent ne babiddukamu naye ngamba nti olukiiko luno bwe nduleko obulesi nerugenda bwe rutyo wano wagenda kugwawo omulambo bwekiri nenkozesa science oba namujja wasimanyi nenyinyonyola namala essaawa namba nga nyinyonyola okukendeeza elements ze baleese eziza okulwana ekyo kivuka kyamanyiira my friend nga kyekireese abantu mu komandi ya muwanguzi Andrew ne Jamal Mukuvu nga baleese abantu okulwana ntudde nabo wano okumanya ebyobufuzi gwe birimu enko ebyobufuzi nga birimu muli nabo kuwaitable naye nga beba deployings naye gwe ngomaze okukisensinga nze yankitegedde nti abalwana baabano mbalina wano kati nange ate nembalagako skills ez'enjawulo nembalemesa okutuukiriza ebigendererwawo byabwe era wenamanyira nti wano tewaliwo byabufuzi kino ekibiina sisobola kusigala nga nzanya nakyo tewali naye nga instruction bazijjawa ku kitebe kakati Bobby Giant sebo fuuka meya w'ejjinja abadde ayagala wana wali Kasolo just imagine kibiina ekitaba serious oyasaba atya fulani nange sigimuwa sigimuwere NUP yadde ntuufu wadde obeera fuutu soja naye waliwo bafuutu soja ndoza balina gye balina okusigala fuutu soja olina kukya kipiira yeroroyo gwe mulimu omukulu kusindika motoka kukola bwa bodyguard kutimba bipande naye nga sitoyagala okubisa ekipande ate ebwa fuutu soja ate nga obwejjamu fuutu soja era nze Kamuli sinayo fuutu soja yesimbyewo bano abasajja abambala bulaka enkiiko era 2 ey'abafuutu soja ndala era njogera nabo bigambo birala n'eyabakulembeze abasibi b'amataayi era bemanyi era fuutu soja taddanga kawona kulowooza nti ebyokwesimbawo si bibye wabula ate nsobola n'omugamba nti nnoonyeza abaneesimbawo fuutu soja naye kati NUP ate yabagamba mwesimbewo oba ogenda kikola otya kiringa bunogamba amagye nti mwena muli bakomanda oba bitabudde buli omu abeerawo ekiragiro maama balakisi eri erimu abasirikale 15,000 mwena muli bakomanda mbeera oba ogitabudde eyo balakisi esulawo gavumenti yesulako mwena muli bakomanda kwegamba abantu befuula abagezi naye si bagezi mu bintu bino bibazanya nnyo okubitegeera kakati tugenda mu maaso ne tukugamba nti yes my warnings were dismissed some were too preoccupied with the short term gains not to see the long term risk
bana aba dismissing my warnings bali preoccupied by the short term gains afunye ekifanyi kya president obuntuntu obwamangu president yankubidde simu boya omanye busogo okumanya amaalo mangi waliyo embeera nga owekiba Kyagulanyi yajja kati okwekwatako obwekwasi ku mmotoka ye bwati n'ogiyimirirako ebbali ekyo nakyo kyamaanyi nnyo era oluvaawo awo ng'ogenda otandika kuvuma bantu nze zeka gwe bakkiriza okwekwata ku mmotoka ya president. That one is an issue. Swengere yekwata ku mmotoka y'omugulu natandika ovuma abantu ate songa ndaba ngo omuntu ali civilized mama ati nze nkubuulira bye nalaba. People were occupied by short term gains nenga they are placeholders. Okitegedde sajja okubeera ng'ayogera n'akwogerako n'agamba gundi oyo n'ayogerako naye ekyo kyokka tayinza kuddamu kwogera na muntu yenna abafuuse w'amaanyi era mmwe abasigadde president abatabamanyi kati bwe obuntu obutinitini obuli short term bafuna. Yes, what seems like a comfort was in fact the beginning of the slow descent into a political irrelevance. bye balabanga kuga comfort okubeera abakakamu n'okubeera abamativu n'ekiriwo awo tuli mu kibiina Edi muntu amanyi selector Devi yankubidde ku simu ebyo tugenze okumaliriza nga bibatutte political irrelevance kati tebakyalina makulu mu byobufuzi tewali kati tugenze okumaliriza babigirwa ffe tuliwo I am a secretary general of a full-fledged political party. Ana muje mba flag mwe muve muzanyo kati balibo bagamba balibo bali tebalina kibatugamba bakumye flag ate oyogera ki akatambi ko kaba kakomya muje tubaye flag temumala budde muje tubakole ki bakonere mu stamp muje tubakonere mu stamp kubanga mugwawo political irrelevance n'ekintu ekyo kyatandika ddi nti oli batamuwa tikiti n'akaaba nnyo okufuna tikiti naye nga gamba talina ground anti kakati bw'otafuna tiketi oba osigadde loser aluzingira ddala 100%, winner takes it all for 5 years. Okitegedde ate essuubi obwa president teririiwo so before kakati atafunye kifo owedde bano bajja kupaakinga nga gwe tolina kupaakinga kubanga bo bafunyeemuko kasente kansala kubwa meya kubwaje kuba kansala we Kampala oba ina capacity efuna ka loan yake milioni 10 milioni 10 zikujja mu mbeere obulamu bukyukira ddala obulamu bukyuka adda apangisa nozimba ng'opangisa opangisa kawempe tula osobola okuzimba emaganjo so zimba emaganjo oba ematugga kayumba ka milioni 4 nogulako kanuwa ka milioni 2 ne kayinkamu awo ku obosobodde ate oba mujagujagu era ofunaafunayo ku kantu ate emyala tebagitunda bagitundira ddala so bw'osigala notafuna position eyo yonna biba bigenze kakati finally ntuse eri kiri kibadde kikere tugenze ku mmese kati tugenze ku mmese tugenze ku mmese let me offer one example many will understand it for its simplicity. Okay, when a rat climbs a message bwerinya on the top of a large container of a rice waggulu wa container ejjudde omuceere okay emmese zambuse ziri waggulu ku ntuumo y'omuceere okay they feast joyfully zitandika okulya emmese zimanyina okuba endulu n'obukule anti gwe tewakulira mu kyalo ffe tumanyi sayansi w'emmese unaware that ziryawo zikuba bukule the more they consume the lower the rice levels drops and the deeper they sink.
buli wezirya omuchere gwongera okukira omuchere guka jukira container badde waggulu kitegedde omuchere gubadde waggulu ziri mukulya bwe guka bwe zikuba obukule bwe zeeyongera okonshuminga bwe zeeyongera okuka eventually they find themselves at the bottom wansi okay unable to climb back out trumped by the very thing they enjoyed emese ziridde omuceere ebadde container number ejjudde ekiridde by the end of the day ziri ku bottom wansi okweyiiya ziwalampe container enkalu olwo oli ku independent ati okwamuka container eyo oli independent enkalu odde ku topu oba owedde kakati mubadde nga muzi press conference ene tugenda ku kitebe Matiya siriiwo tulina meeting ku kitebe muli ku muceere mulya mu container ejjudde kati container guweddemu gwe tofunye oyagala kulinnya weka wejje mu container ki bwe bawulira ba independent olugendo lutandika bupya amaanyi tegaliwo agatuuka waggulu botuka mbataka bagamagoro ozera kwa bakumefula agati kakati otugamba bulijjo gamba oli wa party bulijjo muli ku muceere wano mukola ki mulya mu container this is the knowledge ebyakusanyusa byennyini byebikututte bwe wali osavinga oba w'amaanyi babeere b'amaanyi gwobeere munafu be bakoze eki be bakututte kati nze yabuuka edda ndi mu kutereeza taayi yange basebo mujemba kondereko sigiri kya Honorable Latif yagenze mu peni nalabye posta nga Bagonza agitaddeyo ku peni abatabaze peni teyina makulu awo Lusaniya lwe lukola Kawempe Lusaniya lukola tamulabudde era ngenda munoonya lwakuba tulinawo candidate era mwinawo candidate ku bwa meya ono musajja omweru musomuza ku bwa kansala tusobola omwadjustinga Latifu nya munoonyako kuba kati peni baganye nojja advertisinga bonga abantu ate kakati bino babimanyi jukira peni eyo twagirinako ekyamedda waŋŋamba naye ne tukola ki neera ne Lusaniya nalwo mulugjeyo bulungi Lusaniya lwo tewaliwe lutali kuba twali tugenda e Masaka juzi tewaliiko musirikale natuyimirizaawo Kasaba agamba ab'Olusaniya nga tabuuza n'Abalusaniya be baani lwakize temumpadde ku Lusaniya Abalusaniya mbalaba banaye nga Lusaniya owa traffic Lusaniya tetulina tutanaba kutuuka ne mu Amerika gyeruli na buli wantu wonna awali muna Uganda agoberera ebya Uganda weruli so Honorable Latif ngenda munoonyako because he is a senior politician fatugattako ate nalabye waiso omutwalaganya bubinya agamba naluli wajja independent jangu ojja tulaba yeroro yoyo jangu ojja tulaba luli wajja independent twakwafulaga yafe n'ogisulawo ku bwa meya n'ojja independent ku candidate waffe naye era wakiraba kiwagwa kati ne kuno gezaako gwe weetantale nti ojja independent oyo yeroro ye anti kati olwo machinery ekumalirawo ddala finishing machinery ekumalirawo ddala musajja waffe Latifu kati nzoyiza okunziza mu ebyo Latifu n'atabuuka wali ku kali akatambi ke yakola nkugambye abantu bafu anti natekayo ne miliyoni ze 4 short term yateekayo emitwalo 4 yateekayo 4 obusiriivu bonna bwe busiriivu omuyita musiru yate ozoogera nti mitwalo 4 wama wasocha abaya mugamba mangu mwogere muveewo batamanyi ogera na sente mpitirivu akasajja ako bannaye kakati zezo short term gains zofuna kamera y'oku kitebe bakulabe kamera y'oku kitebe mwatulabye ffe twawaddeyo sente president yayogedde kuffe ebyo mafu miliyoni 2 zimanyo bayaziwayo ne tebamuwadde flag nkugambye kansala ono wawa no ku State Hall njala okutegeeza ogenda kulaba ejjambya gye bawagala oludda n'oludda kati tegusobola ekye bamukoze basa ne bamuteeka ku bwa meya enakawa kubanga wadde state kansala
kati list ate gyebazeemu fulumya final list gyebafulumiza ekiro nga taliiko nga tasobola nga bamugjeeko si abadde nga avuma wano criticizinga Bigirwa kakati yafunyeemu nga bamugjeeko kati ate tebusuula oyo nze mwagala nnyo lwa nsonga alina akantu ke yayogera oba yakoogera naawe oba yakoogera naani n'agamba nti ekirabo kyokka ky'osobola okufuna mu kampani oba mu organization yonna kwe kugoba alina gwe yakoogera naye nange nakalaba it is a quotation nze nakakwata nnyo omanyi yeefula aleeta obuntu bwamagezi era njagala aishiye n'agirabe naye ajje ku lusanirya mukolako reference because abadde ayogera sense nze sagala nnyo kulyaza amaanyi abantu sikuwadde reference ye yagamba nti the only thing you can gain or you can get out of an organization is to dismiss you kubanga buli lwogobwa ozuukuka obwongo bukola neweezuula n'otandika okukola ebintu ebituufu ebikutwala mu maaso here we are so kati netegusuulwa agenda kuzuukuka lwakuba nti yakkiriza ku analogy yaki y'omuceere guno oba ey'ekikere oba ey'emmese eno nti balidde container neefuuka empty ali wansi kati okurayizinga bwoti oteeka okuba nga oli musambi wa njawulo okitegedde so mweyo embeera bwekityo bwe kiri okusituka lutalo so to some opposition incumbents they have enjoyed the privileges of their positions from 2021 to 2026 2025 unaware that with each passing day they are seeking deeper only to realize in 2026 that there is no way back to parliament and other political positions because the same political parties they enjoyed and trusted have dragged them into this situation. The two situations I've explained. Eyekikere n'eyemmese. So ekikere kyo kyafudde kyafu emmese ye eri mu kulwana eve wansi ya independent ayagala okujja independent gubata wadde fulaga naye nga final emmese olw'okuba teri byakulya wansi era ejja kufiirayo ne bwe tukoma nga muteekamu amagezi mangi okukola gundi ezo bino ebintu naawe biri academic bino ebintu naawe kati mbadde njagala tuweka analysis katini ku nsonga eya Birungi Birungi sina kye mwogerako nnyo yali akulira Semwai mumanyi bamukwata mumanyi was arrested mumanyi olugambo luluddewo nga lulaga nti waliwo ebipangibwa mu magye ebibomu ebijingirire oba baali baagala kubitega mukulu something like that wera ndabyeko department wa leero ng'agamba nti waliwo abasirikale be bakutte olw'okufeekinga bomu anti kakati ebitongole by'amagye ebisinga bibadde bifeekinga activities omanyi amagye gatambula na activities operations baziyita operations kati bwe zibula operations bwe zibula tewaba sente mulina okuteekawo operations ez'enjawulo sente mwe zitambulira kakati operation za CMI zezo bomu yatulise wali tujiguddeko tugudde kuba ADF badde bagenda zitulisa byo operation ze wabirabanga nabiraba nti twamutrakinze kuveeri kumbe waabwe tumutrakinze kuveeri atasemanya ade ne mundu abadde na kikumbe waabwe ne babuza wati muamu kutebukwasi kugambye njalo okutegeeza byo operation module mu maje bibeeramu byebikola sente byebikola sente kati tugenda okumaliriza nga bo checkinga boti naye nga story yabwe ekyagyetegereza njagala kugiwa obudde nnyongera okukola ki okugyetegereza nina intelligence yange ebikondo byange byenjagala okusimba mu ndabe ya fact ki eziri emabega operation yeyo kuba bino ebintu biri mu succession
mulimu bafanda abapinga ono okujja ku ntebe. Mulimu abatali bamativu n'ekyo. Kakati ndabanga agwa mu katiba ako. Ono birungi. Semwayi eno bebambega bamagye. Ate aba iso baba baki? Babega munda mu ggwanga. Bali specifically bambega bamagye. Bo babega munda mu majera oba ne wabweru wa majera babegayo. Naye mu bikolwa ebyeki n'amagye. Kati ono Damulira yabakulira ki? Damulira nti era naye wa crime intelligence naye kunoonyereza ku misango na kugikwatanga teginaba kubeerawo. Kwegamba oli yakuyinga offices nyingi nga za intelligence abantu bebaliireko. Naye nga kumpi wasemwayi kyakola nowa iso kyakola. Kati bano ba Diso bali reporting eyo. Kati Diso ali mu line ya iso. Ni mu line ya minister wa security. Yeja reporting. Kati minister wa security yali supposed okureporting wa commander in chief wa president ku intelligence eri mu ggwanga. Okay? Kati iso director wa iso ali supposed kureporting wa minister. Naye mu mweno enkola ya Uganda omukulembeze amukubira direct namubulira naje nagera namwa briefing kuba director general. Kakati director general abalina ate ba regional intelligence officers abamuletera amawulire. Kati ba regional intelligence officers kati ate bo ba feeding baba district intelligence officers. Okay? Kati ba Diso nabo balina abamagombolola. Era be baba abamagombolola bajja kumiruka information bwetu nenga bya bufuzi just. Kati RDC akikwatira mu kuba nenda bawa security mu kitundu. RDC ku level ya district chairman wa security committee mu district. Kati naye alina reporting line ye. Reporting wa minister wa presidency. Minister President naye nayongerayo natwalewo omukulu. Bonna ba feedinga mukulu. Mawulire agali mu kitundu mbere eri bane abagala okwekalakasa. Ekyovola bajjajja bakugamba it is the biggest consumer of intelligence. Afuna brief kubanga ezo offices zonna zikola ki? Zimuwa. Kati ate alina bakubira direct bo abali informal. Ngakwate simu nabakubira. Jajja omumanyi. Namubuuza kiki ekiri awo. Nawulidde embeera eri bweti naye kiri kiti anti. Kye bayita counter intelligence. Nze nali manyi counter intelligence noli manyi ndowooza ejjamu nga embeera nzibu nnyo. Fact finding asindika abantu basatu ku mission y'emu. Bonna nga bali ku mission naye nga tebemanyi. Tebemanyi. Onaleta brief naleta brief n'agatta agenda okulaba mulimu alimba. Mwena mujja ku mission ye. Naye nga temwemanyi. Era ne mutula mu kitundu kino nga mwena kyemuzza okubegawo. Bwe munazaya mawulire. So kyekyo. Ebisigadde tunabyongerako abantu beka muri municipality mbalamusako mu ngeri y'endawulo. Ndikwenda okutwala omukisa guno okuyozaayoza obwakya bazinga. Kituufu. Babagabula tuli kuyozaayoza. Obusoga tuli kusagamba watusuulirewo babiri abalangira ife abebugabula wale kamuli ku lubiri olukulu olwebudumbula tuli basanufu ino. Era ndikwenda otwala omukisa guno okwebaza Omukama Katonda eyasimulwire maama ine bantu eyamusimulwire obulungi yavayo musanya ng'alikiriya. So ebisigaire tudda kubyogera mwebale ino mwebalire irala. Tweyanza nnyo tweyanzege wona abadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwayo nejjeno bijirwa Moses tukomye wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.